Ekitundu ekyasoose ekya love story ya sister we twakomye abadde alina Guy gw'atayagala mu bulamu bwe, tayagala basajja bampi. Guy amukwana mumpi naye ssebo Guy olw'okutegeera engeri ennungi ey'okukolamu olulumba sinziggu ku muwala tumulaba nga akoze olulumba era nga kirabika ng'ekikwatayo kubanga finally boogedde omuwala akkiriza n'ogenda okukyalira omulenzi ewuwe. Kiki osuubira nga bagenze okukyala bye tugenda okusisenkana nga tutandikira n'ekitundu ekyokubiri. Zibeera love stories ku channel eno. Don't die with your story. Jangu sharing a story yo naffe abantu bayige, abantu banyumirwe, ate naawe ebyo bye wayitamu ofune enjawulo nga bigenzeeko mu bantu abalala n'okufuluma byali bya bulumi nga weetaaga obifulumya oweweere kubanga obyekuumidde muli ne bikola akayumba bizimba bivunda biwunya bikuluma. Release ofune emirembe. Kankutwale mu kitundu ekyokubiri. Yali mumpi naye baba nga tamanyira avuwe yali ye mukulu, yali musajja mukulumu alika yalinga myaka 28 ebiseera ebyo kati atawonze nga ndi nkyali ndi nabyoba 19 kati nga ya antwala nangamba jya tutambulemu ninge ate wa mamawo nga ndi free mwe misano otambula nga oyagala ne woda sawa nga 2 takulinako buzibu amala osoma kati nga tutambula ngulira ebyokulya akola biki lunaku lumu wanange mpuya ntandise omwagala ye byankola binnyumira aŋŋamba obugambo gusuulirangako nga ngamba jya tugende ewaka lumu nga ntwala ewuwe ngewa ndaba wa tabbu ndaba ewange wa tabbu atutuuka ewuwe ng'alaba nkyaka ndi innocent sina kyemanyi koolo talina kye yakola. Ogwo mulundi ogwokubiri awo ntandise n'okwetwalayo ntegeddeyo naye mba sikubye essimu nze nnomuze sikuba ssimu nga ngenda ewantu mba ntya nga ngamba kati kindi mu programu agenda kuŋŋamba taliiyo at least kangende kintomerera eyo naye nga ntuuka eyo nga neera musangayo nga twewahaaga tutudde ku buliri tutandise okwekesinga ate yasooka n'okwekesinga nga mmera obujijiji bumera ng'owuya tukyasobola controllinga oyo wakwakiso yagala akwate n'ewalala omubiri gwamukaye gukkirira bannange muganda yange bro nga atabuka naye lwakuba yali anjagala ate nga mpa ssente to the extent yamanyizanga ebyokulya namanyizanga ne ssente nga neweziba kati natukanyisa nga newemulaba nga alina zaafisiza zonna nzimujjako ye aba talina buzibu yamanyiza ekintu ekyo nga newaba mpadde ssente mmeka naaba ne balansi gwendabako naye nga mumujjako ate nga ye yeka gwenkikola kuba ye yakimanyiza. Kati munaye lunaku lumu romansi ng'etandika nga we mubimanyi nga nange nno mmaliridde ngamba bukyanga mulumya aleero kangende tukikole kiggwe musajja mpa buli kimu omusajja njagala ngamba gwe twala obudde bwo ng'omulaba ali kaamu takirinaako buzibu nti ogaanye omulumya naye lunaku lumu yaŋŋamba kyamaze olumya ekyangamba omusajja waba like omusajja wabanga azze ku nnyanja okufuna ekyennyanja n'atakifuna eyo ennyunta gy'aba yazze nayo waba tafunye ekyennyanja ekyo aba alumwa nnyo omuggo ogwo gw'abazze okwasa ekyennyanja akatimba kabazze okwasa ekyennyanja wekaba tekakutte ekyennyanja kitegeeza kaba tekagenda oba nkyogere ntya amazzi ago gaba tegagenda fuluma mu katimba ate kaba kajja akatimba ako kaba kajja kuwunya amazzi ago gasigala munda kati nga muli kyategeeza nti amazzi aba obulumi obuba bw'amaanyi nnyo aba alina finding ways of amazzi gave mu katimba naye kati nga wankwasa ekisa nga ngenda mmalirira ku luno ngenze tugenda bikola nga buli kimu tukikola mpuya kiwooba ngamba ngumye bannaye olwakwata kukoomulalu nabuuka ne mugamba bijja kunnuma nga simanyi lwaki nina feeling ya bijja kunnuma
munnaye oyo nga nvaayo bwentyo ekyamazima byagaana nga nti obulumi angamba kati naddayo waka ntya nga mponyera kiwe nfuna olubuto nze njagala kusoma llo bannange nali njagala osoma llo kaakati nga nzire ewaka ewa maama nga nzire ngamba kati kebituuse wano omugezi alina kudda wa taata nga njirinnya bukolokolo nga nzire ewa taata eyo layini nga njimenya ngamba bituuse ono gayiwe naamwesibako ennyo ajja kunziza ewa maama atanfunisa olubuto nga nkawata layini nga njimenya nga nfuna endala kati tuba ne sisita wange tugenda mu katale akiki twebba bwebbi nno ndi mukulu namala okusoma naye ngaewa taata yo tebakulirayo nga twebba nga tulinya emmotoka nga tugenda mu katale tusanga gaayi yali atunda ngoye budresi bw'abakyala ebyo webityo nga tansika mukono ngamugozi annemerako nga wenwana twabyeyo bwebbi waka tetwagala batulabe gayansa omukono annemeddeko nga ngamba bannaye kati taata wansanga wano ate yayinanga eggwiiso taata wansanga tugenda kukola tutya tulwanye tomukubyo agambye sigenda kutampa ennamba sisita wange nga ngamba omanyijje kakkanawaayo ennamba nga muwa nnamba ng'agikuba nakakakasa oba yeyo nga tutuuka ewaka nga tunyumya nga ngamba jangu nkyalyeko nga naye wajja nankyalyako naye nga simutuusa mukomyewo wansi eyo walawala nengenda nenjijayo byampadde nenkomayo ewaka kati lumu nga nenya yali abeera wala nga wonalaba nti nno bakangeze seeta kati ate nga eseeta eyo ogenda nga lugazi n'okuyitawo kati nga yeewaabwe wala eno yali azze mu katale kyakakukola naye ng'ate akatale ako yaŋŋamba akolera kaŋŋambe gayaaza kati ng'olwolumu neeno ayinayo edduuka lye naye kati nga lyeno yewali edduuka lye gayaza gyakolerayo lwakatale we batyo kati nga ŋŋenda we naye gayo oyo namukoze emirimu nga nnyinza otuuka ewe ntambulanga mugole nga ŋŋamba jangu wano eno ntambulanga mugole yakuwaeka nga laba situukayo nanneekimira wema nkutama wansi okubaako kyenjima oba ŋŋambye empeereza essaati yange eyo ntambulanga tasobola essaati ngisikirayo omwaka mulamba bannaye nga buli kimu kikolera mu slow motion nga naye gayi oyo ye yali ayagala mwana ng'ali siriyasi nayagala byakuzaala ate nze ebintu sibiryagako ebyokuzaala bye byasinga okunzibusa neewooli gayi ate ye ali kunyumya byakuzaala neŋŋamba ono naamusobola naye nga mpulira mwagala nga bannaye mwagala naŋŋamba neŋŋamba kati wenfuna olubuto taata ŋŋenda mutundako ntya Dembelio Properties and Associates tukwaniriza mu ngeri enjawulo okufuna omukisa guno okwetwalira poloti eziri Emityana 5/10 nga yakyapa ng'ogifuna ku $6,000,000 kiwulikanga ekitakkirizika batwala omutawaana kola okunoonyereza bw'oba nga toli Uganda funa omuntu agende ku site akakase nti byoyo twogera byebyo ofuna 5/10 ku $6,000,000 ng'eriko ekyapa so nga ate estate yaffe ey'okubiri eri ku luguudo lw'Emityana ebulamu Jeza kilomita 2 z'okuva Chorus okutuuka ku plot kwennyini 5/10 ya $13,000,000 ate nga kuliko n'ekyapa mazzi masanyalaze byonna biri ku site jala kukakasa nti ku screen nga bw'olaba ogenda kuba nga oyogerezagana ne Madamu Nankya Beatrice ku lwa Dembelio Properties and Associates. Please twala omukisa guno obuuze ebisingawo ku payment plan mugenda kusasula mutiko ogenda kusasula otya byonna manyi nti Madamu Nankya ajja kuba nga kukwasaganya ate oveeyo ng'oli mumativu. Nensooka mbibalabalamu awo ndi lubuto ankyaye andeseewo nsigadde nzekka ne taata ngobye ngenda kudda wa maama single mother saga muleetera bizibu ssaawa zineeno nembigattagatta naye ng'alina sisita gwe yandaga era mmanyi obulungi nnyo waabeera ng'alinga ye maama we kalibaeka baakula bonna ne ŋŋamba kati naagenda wa sisita we otuuse wa sisita we takusiimye kimulamu kibi nze kisiima kye kindeetedde omwana kati ebyo byonna nga mbigatta ne ŋŋamba wano nawo sijja sobolawo kati oba oyo namunyiiza ki oyo yali ayagala mwana ye obulamu bwe yali ayagala mwana ng'agamba babazaala babiri kati ye ayagala naye azaale mangu asobole okukola mangu ekikaaki kyamazima yali ayagala omwana era ye yannemerera nga buli we tuba tugenda okukikola aŋŋamba nungiza
zomba chance mbweti nkuwerawo olubuto mama nyabule nyanya kati nga buli tuba tugera okikwanjukira munogeza ompa chance mbweti nkuwerawo olubuto nga mugala tukomewa ng'anyiiga ng'ayomba ng'atabuka nga nze mutunuulira bwe nti oyo ye namubazanga mu slow motion tewakyo nakolako kya speed era nga naye mba njogera mugamba mutunuulira butunuulizi kati nga ngamba test vaamu kekigambo obaako kyonsuubiza nga mugamba ekigambo ng'olabira ddala kiva wala slow motion yennyini tujja zaala nagenda olaba oyo naali siriyasi ebya romansi abikooyi ayagala kuzaala saddayo naye ne kalayini nenkamenya nenkasuwa nensigaza simu yange nenfuna akalala munnaye abulazo layini ogw'omulimu nagukola Mr. Sos nagukola ge mazima kati wenamala kati nga oli ye omukulu oli omumpi oyo akyaliyo ye nga gyali nga bulengedde wa maama ndaba ne tunyumyamu nampita nampa ssente nekikomaawo nga sikyagenda owenti okufuna olubuto lw'omusajja omumpi gwensinga n'obuwanvu kati nga lutuuka nga ngenda ewa sisita wange wenagenda ewa sisita wange bannaaye eyo gye nagwira ku musajja omusajja yali muvubuka ng'asoma ku yunivasite nga tubeere awo tunyumya twatandika nga bamikwano naye nga ye alabika yava dda nga ninako crash kati we twatandika tunyumya tuzze eno tuzze eri ng'atuuka njatulira kati yatuuka okunjatulira nange nga ndi awo nga nange omutima olumu ndaba obuzannyo olumu nembeera omutima ne guŋŋamba naye funa omusajja naawe onyumirweko ebyo byolaba mu buzannyo naye kola bwoti kati luli wakomanga ku romansi byonna biwulira n'owulira obujiji kati toyagala wulirako ku kisembayo kiti amazima ngamba kati oba nzaala kanzaala ebyokusoma yunivasite zonna nzituusemu naye tabulungi nafuna principal passes zange zombi 3 ne GP nemufunamu point yange ne computer point yange kati ate ebintu biganye bikyakalubi okusoma nakuva nako nkola n'okukola munange nga gayi tetutandika kweyagala kati nali nina gyenkolera kati nga ngenda saa 12 nenzongezayo nga ngenda 11 nenimba sisita yange nemugamba munaaye kati nina okukeera mba nina osooka obalansinga olwegulo nvayo nkoye nga sifuna budde bubalansinga nina okukeera kati nga nkeera sawa oligayo okumanya nga yanjagala ewaka wa sisita yange ngaaliwo kamera naye ngaakulaga tazitya ngagamba nze kati njagala gwe saagala kamera ezo nazikyaluli nga sinakwagala naye kati nze gwe gwenjagala ngajja kati nga nange ezo essaawa 11 nkeera nengenda ewe nemmalayo essaawa emu weziba 12 nengenda ku mulimu namperekera nengenda ku mulimu era oyo ye yali wiikendi emu batandikiriza mpola nga bulijjo njija ŋŋaana kolo nga mmaliridde ŋŋamba ekiba kiba banfuna lubuto ndufune yagenda olaba Ssenyenya akola kino Ssenyenya naŋŋamba oli ready nemugamba ndi ready naŋŋamba okakasa oli ready nemugamba ye ndi ready kakati netubikola mama nyebo neŋŋamba ababikola bwejjo mmanyi banyumirwa nga biruma biti bonna ebintu byannuma ate no wansi si bwe wannuma nayo olubuto lwannuma nempulyange ekyana ekivayo ekigenda ogwa ku ttaka nemugamba onfunisizza olubuto lunnuma bannanga olubuto lwannuma nakubira mukwano gwe yali omusawo ye yali asoma byamasannyalaze namugamba tuva kukolawo ebiti ne girlfriend wange naye awulira bubi tukoze tutya namugamba mwebase kyabugazi ku buliri ofune amazzi agabuguma omunyigenyigeko ku lubuto nambuza first time ye namugamba omunyi like omufuneyo obukerenda webuti omuwamire yeebake bambi nabikolanga naye atidde ng'agamba bannaye empedde nzibu ngenda kukola ntya kati munaye weyafuna neneebaka nagenda ozuka nga nteredde ng'obulumi sikyalina bw'amannyo naye nga ndi munafu nyonyonyonyo nemwagala olwake yajampadde okufaayo kwabaddeko banaye ate nenayongera omwagala nga buli ku makya tulina okwongola vanira 11 mbawuwe netukongola vanira 12 ngenda ku mulimu
nga nakisayininga buli kumakya naye nze nga tewali kyenkozesa yadde tewali kyemmanyi naye nga n'olubuto sirutya naye ye yali alutya nga ngamba nkyasoma nze mugalanda wa mami aninamu essuubi lingi olinga mwana wa mami bannaye kyekyasinga n'omuntamya kati ekyamuntamiza ddala ne muvaako twalina kasasiro ewaka amuyoola yali alina gy'alaze atugirawo kasasiro buli mwezi kati nga tewali aliwo kati ye we twanoonyewa kasasiro n'agamba nze bisobola bampe ssente biki najjawo kasasiro kati ne mugamba okoze kyaki n'agamba nti abagirawo kasasiro tabaddeewo kati nze mbadde mmanyi gwa ogenda kumugjawo like nkola nnyo emirimu nangamba mbadde mmanyi era womunaabulwa gwe ogenda kukola ginene emirimu nensalawo ngikuwonye naye sikikoze mu bubi ne mugamba kati waba ekyo kyokoze twawukanye kati ndikutwala nti amaaso ga sisita wange nti noyegwe nga wajja n'oyola kasasiro mubadde nnyamba gwe banayegeya yakaaba amaziga yasindika ababaka n'ababaka naye nze once I make a decision it's a decision kati munaye Mr. Sozi ng'oyo naye tukomaawo yo yakaaba egy'amazima yakaaba yasindika ababaka yakola buli kimu nagaana kati nange obulumi obungi mbadde ntandisa olunyumirwa nyingidde life gye simanyi nga nfunayo gaayi bali bamuyita ara oyo ng'alina omukazi nawe omukyalo oli ng'alina omwana omumuwala kati omwana oyo naŋŋamba nina mukyala wange naye njagalayo namba 2 era ne mukyala wange bujjo mugamba njagala funa namba 2 sikuze nno nange saagadde obeera namba 2 obusiru bwe nnina oba kyatandika ddi munnange nga tweyagala ne ara nga tweyagala ate oyo ye yampanga ssente abasajja abakulu baanamwe mugaba ssente baburo mugaba ssente bannange yampanga ssente n'atandika n'okunteresanga ya 5 akakadde mbu tugule ebintu by'omu nnyumba bannange mu bantu mmwe oli nga ye buli ddakiika ku makya mu ttuntu ekiro ankubira essimu naye munaaye lwali lumu yali ava safaari n'agenda nga tunyumya mukyala we n'amugwamu n'ajjamu essimu yange mu ssimu ye n'ankubira nanyumbesa nnyo naŋŋamba ono omusajja mufumbo alina omukyala biki nsawe nti abantu nze nti entalo nawulira bagamba bibaamu amalogo kati nga nti okundoga era nasirika nga nanvuma kati ekyasinga okunnuma ennyo yankubira yali azadde omwana owokubiri era nga naye muwala bw'oba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards tv stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture kati mukunkubiranga ne RI oyo waali n'atampolerezaako ne banvuma nga muwulira muli waali awo awulira kati ne ngamba ono gaya katanjagala banvuma batya nga mukazi we tasobola mujja kusimu atiisi agiggyeko era yakomawo okwetonda nga sikyayagala nakwata ssente ze zaali anteresa nga nzimuddiza nga mugamba tukome wano naye ye omukyala yasigala tamatidde era ne kusawa yakakati ndowooza wayise emyaka ng'ena yamanyi gyendi era abeerawo nawe we batabukamu n'amugamba ate tolina mukyalawo gye ate nze nzaala n'abawala ye yakuzaalira n'omulenzi era yamanyi nkyali era twazaala n'ozzaala yamanyi nkyali era omukyala gyali mugumu yaguma twazaala naye yalinga amugamba kimu oba okwana oba ozaala gwamanyi naye nze omukazi tanobanga nondeetera wanene omwana ye nti mumulerere sirira mwana wa mujja wange munaye Mr. Sozi nga n'olwo lukoma ng'ate sifuna omulala kamuyite baha ate ye yantambuza akannaginagi oye twamala nebbanga yatwala omwaka nga mulamba nga nkwana kuba yali mweru kyamazima ekirevu kyo akina naye nga mweru ate nze siri interested mbeeru kati naye yali w'amasannyalaze nga te musajja mukuluko ng'ekyayo kyonna kimwagala abantu bonna bamwagala buli omuyita bamumanyi bamukubira mizira wa people power banange mwana oli yantambuza akannaginagi kati omwaka ogwo nno nali siri interested nga mweru
ng'alina akanyama naye nze omuntu omweru naye waliwo akaana akaali ku ssomero eyo gye nali nkola bannaye akaana nga kamwagala nga kamuyita Uncle A, banaye Uncle A, banange Uncle Aze, yena bino bipichi ebyasama ennyo. Kati nga buli wekijja n'akisimba nga kava ne mu kiasi ne kajja gyendi. Banange gye, Uncle A Aze, ogenda mulabako, naye genda omulabeko kyokka nze simulinako. Namugamba nedda, ng'agamba ati banne okumanya nga mwagalana mwatandika n'ofaanagana naye ng'omuntu gwanfaanaganya siina na budde bwe. Bannaye akaana kanjagaza omusajja oli. Nempulya nga nange ntandise okugwa mulaafu ate nga naye alinga akalaba nga ngambula bwe omwana atwagaliza ate akaana ako nali nkaagala nnyo nali nkaagala anyway kalimu HS naye ng'ate nkaagala nnyo nali njagala nnyo abaana nga ne balwala mbalabirira bakola buli kimu ate nga nange nali mwana nga bo kati nga bazadde bawe banjagala baleeta ssente mbakolera budget nenzibajjako ne balya bulungi ssente zaabwe kati nga bazadde b'abaana abasinga bonna banjagala bandeetera ebintu bwe batyo kati munaye akaana tekansudde mulaavu n'omusajja omusajja kyokka nga mufere yali mufere ge mazima kubanga oyo tweyagala bwe tutyo olunaku lumu nga tayagala kuntwala wuwe kati yantamya nno n'akayimba ka good life kuba yatiranga okantirako n'akankubira manya bonna be mbadde neegwanyiza abalala mbasiibudde onanze by'amaaso ndi muzibe kati sikyalaba omulungi yantunuulidde tonnyigira eriiso leero lunaku olwambaga olwaleero akakayimba ako kati nga ayagalamu eno pati nkoyo kubitinga round the bush koyo kwetoloola round about koyo kusearchinga for who's better every day I'm looking for somebody new bwe batyo bannange nga buli wakakuba ndabira ddala nga I'm the one nga tubeerawo naye nga wemugambo gendako ewe tayagala naye nga keyagimpa yonna ku mulimu ajja nankima ne tuddayo ate n'atuuse waka nga tatya sistange ne banyumya namu kuba ye yali kaŋŋamba enjini y'amasannyalaze ku ssomero nga yagayalinga yagatereeza waliwo ekikyankalanye we batyo munaye lunaku lumu nga tugenda autu koolo nno yampambira ddala ndowooza ng'alaba ndi mu muzannyo munaye ng'omusajja mpamba yantwala walayo kayunga biseera bya covid transport yeyongedde okuva e Kayunga otuuka ewaffe mitwalo nga5 ate nga wataba covid gubanga mutwalo munaye tuyita ku basirikale bonna bamukubira mizira abawadde ku ssente babonzeeko neŋŋamba kayinga nafuna w'amaanyi abatakisi bonna ababodaboda buli omu ab'ebigere bonna bamuyayanira teŋŋamba kati awo nentandika obuvimba n'obweru nga sikyabula bati awo nentandika okwagala abasajja abeeru bannaye bawala tuli basiru kati mu kutandika okwagala abasajja abeeru nembeera awo netugenda yantwala mu loogi ate ng'obulamu bwange nali saagala loogi nga nagamba omuntu alintwala mu loogi siri mwagala obulamu bwange bwonna naye oyo okumanya nga nali musiru yantwala kati nalinamu emitwalo 2 transport tammala wensasulako eza loogi buli omwasi omuyanjawulo tekiggwa ate nga yetayagala kunsasulira kati neŋŋamba neesasula loogi bujjako era ndese ono omusajja ajja kuba ndese naava nti eno katusula wamu nga naye mugamba ekyamazima genda weekebeze tugende twekebeze mbutugule bu strips nze sibukkiririzaamu sijja balimba era nagaana ne mugamba wa bu strips babukebeza abaana b'amasomero naye abantu abakulu bagenda mu ddwaliro era nagaana okunkwatako ne tulwana mpaka we yakoowa netugenda netwekebeza kati mu kwekebeza naŋŋamba kati awaira kyayogerayo red flag esooka nkulabye yegwe muwala wekka asembeyo okunkebeza teri mulala aliddamu kunkebeza ate nga baŋŋamba mwenzi abakazi abakuba n'abakanyugira n'engoye ebweru kati nze mukunfuna ndowooza nali mulumiza nnyo omwaka mulamba biki kati ate ekiseera we yanfunira we nakkiririza yalina omukyala ewaka ng'ali lubuto anaatera ozzaala era kasa twamala nabutereka n'obutereka ne kakati bukyaliyo ekyasinga obunteresa
tutuuka okwesiibula buli omu addeewe gayi teyampa 5,000 engamba 5,000 nazitunuulira ne gye buli eno zikyaliyo nenzitereka mu bustrip obwo bwetekeberezaako bwe batukeberako mu ddwaliro nenzibeera eyo era nekakati zikyali 5,000 ne bustrip bwazo munnaaye nga ntandika omukubira amasimu takyakwata embibbize ngenda kuddira tanzirira banange laavu yannuma nze nga newoŋŋamba genda ebweru sisobola nga mukwano nkimayo ki naye okumanya nga laavu yannuma nakkiriza nzeko okujja ebweru ate ebintu ne biyangwa bannange ng'omukubira amasimu takwata omukubira kugamba ndibbize olumu nakkambuwalira gwamweguya ate ngambirawo nenga naye tata yagamba twagala abantu abasinga otwagala ono bayisinga kadiya neguya bino byemweguya nempulya nga mbikooye nengamba kangende ebweru mwerabire nentuuka ebweru kati mu kutuuka ebweru eyo mu kiyumba nabonaabonerayo nnyo naye waliwo enatuuka ew'omuyindi nakola mu biyumba 3 nga buli wenkola nvayo tebansasula bakola biki kati ew'omuyindi nafuluma wabweru nensanga mukwano gwe kati mukwano gwe netwekubya ku bifaananyi nga bwonasanga omuntu ng'omumanyi muli mu kifo kifya mwetomedde n'abibasindikira bannange omuyayi yalumba ate girlfriend wa mukwano gwe oli ate nga naye yali mukwano gwange n'amugamba je ali eri ne V bali kweyagala oyo omuwala yandekawo ng'agenze bannaye mukwano gwange nannumba nemugamba oba biki byeyogerako nemunyonyola ng'awuliriza n'emikwano gye gyonna abaasiga ku kyalo ne batandika okunkubira bansindikira message wamma kituufu muli eyo mweyagala biki nembagamba banna ebintu byabaddewo ebiti ne bwebiti nengamba ate yali nkubazi gino takyanjagala nga yankabya nga yanumya omutima kati anjagaza ki naye ng'olwo oluggwa nze saddamu muwuliza okuva we nalinnya saddamu muwuliza ne gye buli eno kati olwo we lwaggwa nga nyingira omukyayina ebiyumba mbikoye bimbonyabonyezza we nayingira omukyayina nga sifunayo musajja mufuna ntya ntuuka batusomesa mubeerako ne probation period kati byomba muwa ticca we kati ticca nga tatandika kunneesibako gayi nga tatandika kummalako mirembe mikwano gyange gyonna gitandise omumuwagira mikwano gyange gyonna ginneesibako naye nga mumpi ate nze obuzibu bw'omusajja ndi mumpi ate njagawo mumpi tuzaale omwana munnaaye nga batandika okunva mbanga mbagaya kwagala aliwedde okukolera buli kimu oliawo weesiriwaza nga ngamba kangweko mu mukwano. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 ngangwa mukwano ye yali akayaringa akugulira buli kimu akuwa buli kimu kyoyagala asobola n'okukwatira akakadde n'akakuwa naye nga mpulira tebijja nga mpulira twoyagalako omwezi gumu ne mmuta ne mugamba omanyi tukite sijja kusobola sijja kusobola kati ate n'oli eyankwanira mu P7 awo nga naye tunyumyanyumya navaayo nga tunyumya musuubiza okumwagala nga ndaba ye musajja omutuufu yambeereddewo aninza obudde bwonna ne ngamba kati oyo ye musajja omutuufu kangende nkole ssente naye nga ye talina ssente okuva mu Musanze January mpaka December wooli musanga kati nga naye tampa bulungi maanyi naye nga mulungi naye ngaagala obulungi bwe bwamusalira ki kati ng'ono muta bannange
olwamuta yanfuukira akayinja alumbye babawunsa alumbye abasecurity ofiisi zonna ku kizimbe azirumbye azigambye omukazi wange omukazi mwagala bannange nsabye essaala afune omukazi omulala neesonyiwe omuvubuka nga mmazeeko emirembe bannange ng'omuwala zigenda zimuleeta ng'agwa mu gaapu ze Gayi yasigala tanvuddeeko yasigala n'ennyamanda ne mmwegayira ne mugamba beera mu relationship yo nze sigenda kwagala musajja yenna waneeno nkusuubiza gwe yagala oyo omuwala gw'oyina bannayo omwana yammalako emirembe kati before nga sinnabimanya nalina mikwano gyange gyali giva ku kizimbe nga gigenda nga ngenda sigalako nzekka ne bangamba ogenda kukola otyo akasita Gayi akwagala ate akwegayirira ffenna atuguzeguze nga mikwano gyange gyonna yagigulaagula nzireyo omwagale bawaddeyo 2 bawaddeyo 10 bajje banjogereko ne bwe baba si mikwano gyange naye nga njogera nabo nga bagamba mugende munyambe munjogereko naye nakulabye ng'oyogera naye kankuweeyo 5 kankuweeyo 2 weebatyo kati mikwano gyange we gyagenda ne ŋŋamba ye kisiddayo ewoono kuba kati nsigadde bw'omu siri muntu nnyo wa mikwano kati mukuddayo kumbe yafuna oyo omuwala neera ngenda otuukayo teyannimba yaŋŋamba amazima naŋŋamba nakwagala nnyo naye ne baŋŋamba nti wafuna omuvubuka ku kizimbe kwaliko aka Nigeria naye nga kalinga ka South Africa nga katono kati kawanvu nga koogera bulungi nnyo nga tekalina na ddoboozi ly'aba Nigeria naye nga sikaagalangako nokabuuza nkaleetako buyisi hawayo mu ruumu kubanza obulamu bwange ofiisi ruumu kati nga n'ennamba yange tekagiina simanyi gye babijja kyaka baayagala nveeko munaye ng'agamba omutima gwannuma nnyo nga nsiiba nkaba nga yenna akoze aweddewo ne banfunayo oyo omuwala kati naye kookomyewo mutadde n'atandika okuyigona walinga omwala n'atandika okola ki naye nze nagamba mukama namusabanga saala ofuneyo omuwala akunjijeko ate omufunye ate ngwe mu gaapu munaye kontinuwe nga saamuddirawo nawo ne kakomaawo n'abeera n'omuwala nga naye waakogga wayeegayirira waakola kino waakola kiri bannange ogwo omwaka nga gutuuka nga batukwata nga batuzza ewaka ne batukwata omuchina mu Dubai ne batuzza ewaka kati mukudde ewaka nga bakola meeting nga tukomyewo tulabe ki ekiddako biki kumbe teyali meeting muganda wange baali bankolera kakiiko abasasudde abaguzeeguze abagamba oyo tayagala ttambula we namuyita tajja kujja naye mwe mugezeeko wanalaba nga ffenna tujja baayo ayinza okujja era nasooka neŋŋaana nemala nenzikiriza natuuka mu kifo nga Gayi yaliwo naŋŋamba nti nansonyiwa nze yabikoze nga nzikakkana nga ngulira ebyokulya byonna nga tulya nga ntuuka okuddayo waka nga mpakka ssente kuba nadda twadda nga we tuli masimu bagatujjako pasipooti zeyange teyadda batusibye bannaayo omukyayina nno naye olemwa batusiba maze omwezi mulamba mukomera kuba passport yange yalemerewo omuchina ate nga balina passport webasooka okuzza nkomeddewo ku mpingu siina kyenina ebintu byange byonna mbirese ntuuka n'akasente ke nasevinga bakalidde kwegamba nga ndi mu mbeera embi ennyo enzibu kati okuzzaako emabega oyo Gayi we yafuna omuwala nemmanya nti afunye omuwala ate n'asigala ng'akyannemeddeko nina omuyaye gwe nagwamu neŋŋamba kati kanjagala ono Gayi naye no yali yankwana ebbanga naye nga muyaye simwagala kati neŋŋamba kati mwejjeeko ntya nina gwa mukwano n'ono nga nkwanidde ebbanga naye alaga neegayirira biki nga ngwa mukwano oli asobola omanya nti nagudde mu mukwano anneesonyiwe kati we nagwa mukwano ate Gayi ne mwagala ebyaddala nga naye yali yemuyaye anywa enjaga anywa omwenge anywa biki ate nga musiraamu kati nga nza mmalako emirembe ate nze njagala ekitiibwa kyange nga mpita hajati ekyo ekitiibwa kyo nkirina nyambala ebimpi nyambala buli kimu nga wenjagala naye simanyi lwaki bantu bampita nnyo hajati kaakati nga Gayi oyo tutuuka ayagala olunaku lwe nasooka okugenda ewe omumiitinga mu luumu yaabwe n'ayagala okwongola vanira neŋŋamba ono Gayi anaasoboka omulundi gwensoose omumiitinga ono siyuuza netulwana netweriga ng'ebyamazima ayagala kwongola vanira neŋŋamba nensuluka nengenda mu luumu yaffe neŋŋamba naamusoba nensooka nembigattagattamu neŋŋamba naye ono waanaakimanya nti nafunye omuntu gwendi naye ate nvuddeyo agenda kwongera okummalako emirembe omugezi kannemerereyo ddala nga ŋŋenda nga
tugula buntu nga twekebeza namugamba abantu be Dubai bangamba muli balwadde twekebeze nga twekebeza bulungi nnyo nga kubira mama esimu nga munyumizaako nga yafunye kakyala ke nyumizaako ne mama wansi nyamugamba ati sinobeera n'oyo ng'otagadde nnyo mwekebeza nga mugamba ye kakyala kange kavunaanyizibwa nnyo kali principal dikayina eddiini kanfaako ate kampa amateeka kaŋŋanye n'okunywa omwenge ebyo byonna nali mbimugaana munaye nga mama wansiima tunyumyanga mama yali ansimye nga ngamba nyamba onkyusize mutabani wange mukwano akakya mama mbera tebakakyusa ng'akola eddalu nga bamugoba ku kizimbe bwe bamugoba ng'afuluma wabweru nga ŋŋenda nti omukwano gunzunza mukyalireko wampise yatwala nebbanga nga mpita nze okufuluma kunzibwayo okutambula kirwadde kyamaanyi nnyo kinkutula amagulu nembaga sisobola nnemera nnyo mu nnyumba naye kolo neevaamu neŋŋenda nemulaba ŋŋenda otuuka bannange nga bwe bati banywi banjaga bamwe nga abanuusa ayisi neŋŋamba n'omusajja mutwala nti ewaffe nga yalina buli kimu mahayiti akomeeri muddugavu bulungi ayambala ebinnyumira ayogera ebinnyumira ayina kifuba wajjula naye nagamba bannaaye nensooka nenneetula neŋŋamba kozi neeyita modo leero obwa modo buganye wano tukutte ennamba nfu gaye emboozi ze banyumya balinga ababbi b'omu Dubai balinga bannange natya nga ndaba obudde tebukya bukya tebukya olwakya we buti namugambirawo nzirayo mukwano nzirayo kyokka abawala baali bamwegomba ku kizimbe abawala nga bamwepikira oba abawala baagala ki n'abayaaye abanyuma enjaga abasirusiru we batyo kubanze nasooka nenkyebuuza nengamba kyokka bannaaye nkyebuuza naye nze yabadde mu mukwano n'omusajja afaanana bw'atyo olwadda ku kizimbe nagambirawo no ekirungi banyambye bamugobye taliriko ku kizimbe oyo ye naye ne mukansoli nga ate yalina mukwano gwe nga mukwano gwe anjagala nnyo ate tayagala n'abawala ne mugamba naye ono gayaali biki naŋŋamba nange tubaddewo bwe tuti naye namusanga bwe nti ne bwe nti naye nga womanyi abalenzi ffe tuba ne brokodi kati era yo brokodi twali tugimanyi era nalina ne mukwano gwange nga tweyita bro nga tugamba naye bano abalenzi sosobola buuza mukwano gwe n'akubulira ekituufu bonna balimbira kati mukwano gwange ng'atera nnyo okuŋŋamba obaba ne brokodi era totawaana oba olina ekikusumbu ati sigenda mu buliri okaaba okyejjoko naye wobuuza mukwano gwe abo balina brokodi alina olimbira kati nze nga ne mukwano gwange tweyita bro ffe kwe twajjaako akagambo ne kankwata munnaaye nga ŋŋamba ye yaŋŋamba nkubulira hajati oyo mwesonyiwe ebibyo ebiwanvu tojja bisobola neŋŋamba olaba ne mukwano gwange ate yali anjagala nnyo mukwano gwe nga nkwatibwa ekisanga ng'alaba omuntu ali innocent ali ku muntu omuyaaye so kasa yaŋŋamba ekyo ekintu neŋŋawaaye kamwesonyiwe kati kambazzeeyo mu maaso nga tudde ewaka we twadde ewaka nga ng'ono eyali ankaabira we namumiitinga bwetyo tuvuddeyo alinnya akomyewo azze mu nsi endala Uganda yo twaddayo bubi abamu sente zaffe baziridde tuzeewo mu mbeera mbi so buli wembijjukira nti naddirayo nakumpingu bannaayi that was my biggest fear kusibwako mu kkomera ate ye empingu nga yo ŋŋamba otisite okunteekako empingu nfa naye olaba nayo baginteekako wenkiwulya kinnuma naye it's okay that's life kakati munnaaye ngero nalwo luggwa nga ntuuka ndimu eyo depression oba njiyite na trauma sikyava mu nnyumba sikyakola ki sisita wange wagamba maama mugamba afulume kwabweru ate syabeereko siina na simu naye baazitugjako kati nga sisita nga ngulira essimu nga ngamba ati so gyobeerabeerako kati nga essimu olumu gyensekerako okwo maama oluusi nga ajja nambuulirira ate nasanga nga akaaba naye n'akaaba kati awo waliwo gaayi muyite n kuba already waali kati ye naye manyi obbi wange twali tusoma ffenna kwa namubuuza obeera naŋŋamba nze ndi bwebukeerere neŋŋamba oba gye yasomera kuba nange nasomerayo kati nze mmanyi obbi tuli ku Facebook tunyumya omwaka gumu gwakubiri gwakusatu gwakuna kati omwaka ogwokuna nga ansaba WhatsApp nga njimuwa nga tudda ku WhatsApp nga tunyumya wembuze ennamba omanyi ndi mubuzi wa nnamba nga nabagambye wanumba ku Facebook wemuwa bwe tutyo kati wenaddayo mweyembeera
netunyumya yali akimanyi nti ndi bweru naye nga tetunyumya nnyo ng'era abantu abatemanyi omugambako oli ota gye ndi obulamu bugamba kiwe batyo kati ndi mu bibeera byange asaze ku Facebook ngamba hawe obadde ombuzeeko naye kati nkuzudde mpa WhatsApp yo nga tunyumya nga ngamba naye okomawo gye Uganda nga mugamba mwendi mu Uganda nga asanyuka nnyo nga ngamba layira leero ngenda kulabako mbadde sikulabangako nga mugamba obadde tondabangako tetwasoma ffenna kati nga ina gayi gwafaanana gwe nasoma naye sinyalusigiratu nga ngamba nzisomangako naawe konze ye wangamba wasomera Bukeerere nga ngamba nze nakugamba gye mbeera gye nzaala naye nze somerangayoko nga mbuli amasomero ge yasomeramu nga gali wala nnyo ne Bukeerere kakati munayo bro oyo nga ngamba weekend ejja tulinayo olumbe njagala omperekereko ngamba sister wange ono ye nga njakiddemu nnyo kati nga nabo banneeta mwambeera mu buliri kwegamba nnayo ebibeera byange bye nazuula ngamba genda tukuwone kati nga muganda ye tusimulabangako uyangambye tetusomangako ffenna wengenda ne bandiira eyo nangamba tebasobola naawe naye kati kyoba okola sooka ogenda omulabe olumbe lugenda otuuka ng'omumanyi nga ngamba naye naawe miti ng'omuntu omulundi ogusoose ogwokubiri lumbe kati nga mugamba njija kukulaba ngenda kujja nkulabe ng'asanyuka nnyo nga nyimbira ennyimba ezaano nawali mpa ku maama wuyo muwadde maama ayogedde naye bannange geyayaka kati ng'ogusooka sigenda ogwokubiri era nga sigenda sister yange nga ngamba olumbe nno lutuuse wandigeze n'olaba gayi nga mugamba ye lwaki tajja kyokka nze yamugamba ogenda kati omulundi ogwokusatu nga ngenda nga mulaba nga nambuza ekyalo buli wamu wetunazimba wetunakola biki atandise okuba pulani tankwanangako nze ankoledde shopping nzize waka agulidde maama ennyama bannange nengamba waacha wewe munaye kati zolumbe we batuuka era saagenda nagaana nengamba we banandya bwe twatuuka era nga nziramu mulaba naye nga ye tandaba kati omulundi ogwaddako yali ayagala tukongole vanira tuli ku mulimu gwe namugamba nze ku mulimu gwo nga newo simanyi wabula omumanyidde musajja gwe ate awo nga ninnyene ku nnyonyi ndi wa buvunaanyizibwa nnyo n'okusinga w'okirowooza nagaana nanyiiga nnyo bannange yanyiiga nenja nengamba sisange gayi yanyiiza zisabangako gayanyiiga bw'ati etegeeza oyo gayi tanjagala jasi ayagala kunkozesa bukozesa tosobola nyiiga ku muntu gw'oyagala bw'otyo gw'olindidde emyaka emeka kuba nze nali manyi emyaka 5 ndina obbi ye nga ngamba na myaka 7 sisange nga ngamba omanyi okuze ffenna tuzadde gwe toyina mwana ate gayi wuyo mulungi alina eriiso alina ekirevu buli kyoyagala akiyina alina omulimu in fact yali alina single room ate nga nze sikyaga abasajja ba single room naye sistange yambuulirira nangamba nti sizaalayo akaanako tomwagala byalavu naye zaalayo akaanako okalekere waneeno maama oddeyo ku kyeyo omwana yambuulirira nze alina bipuresha byange nengamba owaaye ombuuliridde nga tubeerawo na gayi nga nzirayo nga mugaa tugende twekebeze ng'agaana yaŋŋamba nga nkimayo ki nze ndi mulamu kati ng'alina akaana ewaka naye ng'akeegaana yakatuuma na linnya lyabateeso ng'agamba sikaanake naye nze baŋŋamba yalina abaana be 2 omu n'afa kati oyo amwagala nnyo kalinga myaka 4 munaye nga tubeerawo ng'agaana okwekebeza nga tubeerewe nga ekiro nga nsulayo nga ngenda nsulayo nga tukongola vanira we batyo nga kumakya nga nvayo nga nkomawo ku mulimu kati omulundi ogwokubiri yajjanga nankima nga nawe ninnya ku taxi nenkoma then ye najja nankima ku piki yalina piki ye teyalina nnyo kuba yali musingolo mulimu kitanda na mufaliso naye mbu yasooka mu mazzi nga bakola ebyo byamazzi wayalingi then nabivaamu nadda mu masimu nga repair w'amasimu nayiga okanika amasimu kati neyeekolera akakenga katono nnyo atundamu bikava biki n'akanika n'amasimu kati nga era ne piki ye oba oyagala kukanikira TV radio ng'avuga nga ajjewo oba toyagala gireeta ku mulimu webityo nenga artist yalina ku pulani yadde ali mu single room tusobola okulaakulana naye nga gayi ankweka omwana we talina kyaŋŋambako kyamunda naye yantwala ewa maama we yanyanjulayo nga
mukwano gwe abadde ebweru teyanyanjulayo nga girlfriend nekyo nakyo nenkibaka kakati ebyo byonna biweddewo omulundi ogwokusatu nasulayo mu kusulayo omwana namundekera yakeranga natufumbira kyayi ye nagenda ku mulimu naggulawo then kati nze nembeera n'omwana wetumala essaawa zange zituuka obanga 2-3 nengenda ku mulimu nemutwalira omwana we nze nengenda nange ku mulimu gwange tusigala ewaka n'omwana nga ngamba nno wandi yangu ye nova wano mami koze ate lwaki tonjagala nkwagala era mba nkumisingawo ogenda kuba gwe tuzannya njagala nnyo abaana nakyala njagala nnyo abaana tuzannya tukola buli kimu kati nga omwana ngamba mami najja kukusanga wano nga mugamba ate nayo mami w'omulala ngamba naye nga mbuyasaga awuliriza nnyo bisitole bya mwana bijja kunnumya omutwe mami ajja wano n'afumba emmere ne tulya newe yaŋŋamba nali nnongoosezza ewaka nze sirongoosa wa muntu era oyo wewasooka sisita wange nga mpadde kansolingi nnyingi nnyo nnoonya mwana mission nnoonya mwana nongoosezza buli kimu kitegese bigoyegoye biki naye nga esigiri ndaba yakoma dde ofumba n'amasepiki galimu nabbubi ne ŋŋamba asi bituufu mu mutima kati omwana point nanzizaako ate nno wandi yangu ye nno mami kubanga ne tica ajja konze nangamba tica olumu ajja n'aswawana eno n'akera n'anaaba ne tugenda ku ssomero konze ye ekitundu ekyokubiri kigenza okuggwako nga red flags ezeetaagisa zonna okumanya nti oli mu kifo kikyamu sister azifunye teweesunga biri mu kitundu kyakusatu kubanga ojja kunyiiga naye ng'ate obyeetaaga kubanga binyuma ate nga byonna biyigiriza njala tutandikire ku bisoose bino bigenda ba biwanvuko ate ngenda kukozesa ku speedi bwe yagenze ewa Gaye oli omumpi yagenze okutuka nga Gaye ewuwe yeesetinga njagala okubuusa abaana ab'obulenzi ne ku kino mubeemu mama nti muli nsasula naye mubeemu bw'obanga omanyi nti otuuse mu myaka egy'obuvubuka oli musajja kati asobola okuleeta omuntu n'oba n'omuntu awaka waliwo ebintu byetukusuubira by'olina okukolako oli waka wadde oli mu kaluumu kamu tukusuubira okubanga ojja kwegaganula mubeeremu entebe muyinza obutabeeramu ntebe zino 5-seater 7-seater or even 4-seater eyinza obanga 3-seater nga oba olinayo ka 2-seater ne 1-seater z'entebe zo bbiri naye nga bwa mulembe bino tebitegeeza nti olina kubeera mu millions of money waliwo era bwe basobola okulaba ne bagamba omuvubuka ono wamma olaba ng'afaayo bw'oba omanyi nti ddala ojja kuleeta omwana w'abandi mu bulamu bwo ng'ajja kujja alambula ewuwo mukimanyi nti abawala bangi basisinkanye abalenzi gye babeera bwe bagenda ne bataagala kuddamu bawuliza ng'ebitandikirwako byakupimiddeko toyita oli agenda kugamba sozi era mwe mwonoonye abawala ayinza okuba nga ndabira wano naye nga tamanyi bulamu bwange bwankya waliwo ebintu bye tusobola okulaba one nga tukimanyi nti it's not just you not having money nga tumanyi nti omuntu ono afuna emitwalo gya 3 mitwalo gya 4 5 7 kakati nga tukimanyi omuntu oyo afuna sente bwe zityo okujjako mwe abasalawo kubanga temuzaalangako temuwasangako ne mutandikira mu kuwasa ne mutandikira mu kuzaala nga muzaala abaana ab'abaganda bammwe muzaala abaana ba family yammwe si kibi but nkubuulira oteekwa kusooka kuyimirira osobola okuyimirizaawo abantu abalala naye omuntu afuna emitwalo 5 mulaba ababooda be bamu ku bantu bebanyooma nti balina ssente naye ababooda bakola ssente fe abagula piki zaffe ne tuzibakwasa ffe tukaaba naye nga bo baba bayitawo obasanga basevinga mu bibiina ebyenjawulo oli agenda kusevinga mu kibiina buli basuula bagenda mu milioni ze 2 waliwo bemanyi waliwo ne gwe nabadde nayo recently nga bagenda mu milioni ze 8 basevinga so basobola okukola ssente kati bino byogamba nti abawala tuli mu bbawe bya no naye omulenzi ayagala okukwana omwana w'abandi naawe ne bwe wandibadde gwe nga bakwana mwannyoko waliwo basics z'osuubira nti omulenzi omuwala okujjewo nabagamba ennaku zino buli muntu alina kilasi ye eriyo omuwala gw'ojja okutengula ng'alabye obulabe ekika kya mmotoka gy'ovuga n'akupimira awo eriyo omuntu ajja okupima ng'alaba ssimu yo ng'alaba bw'oyambala n'akupima wansi okuva ku ngatto n'akupima n'amanya ate kankuwulira era bw'onoonyereza asobola okuzuula okujjawo ng'akusanze oli makanika nti obaddemu ovulo ate era byawula
asobola omanya nti ono ali ku mulimu naye nkugambye nti omuntu asobola okukulaba bw'oyambala n'amanya. Kakati nga bwe nkugamba ebyo waliwo abawala ng'okugyewo mu nnyumba n'asangamu bino n'asangamu kateni kati njala tubyawule. Waliwo okuyingira ennyumba y'omuvubuka ng'erimu kateni naye waliwo okuyingira ennyumba y'omuvubuka ng'erimu kateni nga kuliko n'obutimba. Era omuwala asooka naga omulenzi ono yawasaako ng'alaba kino ky'okoze si kya bulijjo. Olina kateni mu madirisa kuliko n'obutimba. Bannange atuula nakkali nagakale kaneetegereze agenda okulaba akayumba ko wadde katonotono tokajjuza kukola katogo cakala yena najjulo omanye eriyo abavubuka eriyo abantu abajjuza amayumba gaabwe cakala. Oli mu myaka 3 n'ennyumba omusajja gw'otereka olinnya ensomba myumba. Ennyumba yo ekyalimu n'ebitabo byewalina mu pre-primary bano abaasomako mu mulembe gw'okubanga babasaliramu ebitabo nobikyaliyo neeyo mu byalo ng'ebitabo babikusaliramu obwonabwona mu butabo kyali akyabutesi. What's that you're keeping in the house? N'otereka wawaako ku musolo n'emisolo gye wawaako gyonna okyagirina buli risiiti buli kinno jang ennyumba yo bagenda okusikayo budwa bwe nga bujjudde buli kukuuzi. Bannange ebintu ebimu abeera kasasiro. Mulina okumanya nti ennyumba bwe wayita ebbanga mulimu by'ozuula nti kati bino sikyabyetaaga. Naye bino mbyetaaga nnyo n'oyongera okubya update nga kambiteeke wano. Naye waliwo ebintu bye mulina okusuula kazibeera engoye okyateresa uniform ze watandikiramu okusoma byonna biri mu nnyumba. Ebyo si bye tugamba ennyumba nejjula cakala ne kabanga akatale. Tugambye omuwala ayingidde agenza okulaba eddirisa lyo nga kuliko akatimba kuliko kateni. Agenda olaba ati wali side ng'olinawo kagaasi ziyinza oba nga ziri 6 kg. Kagaasi weekali wali kubanga agenda nagane kakati omuvubuka ow'omulembe guno okujja ku munange ng'oba ki kakati ki ogwa mu masiga kugamba mulimu ebintu obuvunaanyizibwa kirabikira ku bintu ebyenjawulo. Ayinamu kagaasi ke wali bonnange bw'obanga oyinamuko kafiriigiko kafriji kaliawo kayinza banga kali mu liters ne bwe ziba liters 3 era kali wali obeera wekka. Kakati awo nkubalidde ebyo bimeka oyinamu eki kati bye nkubalidde kankusese surprisingly oyinza okwekanga nga tokola toto ya $2 million. Bwe twogera kirasi eriyo omuntu gw'osanga nga ayambadde $1 million nga tanyumye nosanga oli ng'ayambadde $10,000 okuva wansi paka waggulu ng'anyumye. Lwaki eba testi eba style. Waliwo omuntu omuwala obuntu bw'alaba agenda okutuuka olinga olina ka ironing board wakugenda mu mass quality beddings kateni ozifunye n'akuwa ironing board kwogololera weekali wali okuva ku $1,000 kumpi ng'ena 5 obeera obina olowooza njogedde sene nnyingi awo. Gwe omuntu gwe twogerako omuwala akumanya omulimu gw'okola asobola okutebereza akasente k'ofuna kati azze ewuwo. Mulaba abawala kujja ng'alinga eyalaze nti agenda kusula mu kwogera kwe alina engeri gye yawulikisa yakisenyezaako ng'alinga ajja okusula. Kati mutuuseewo yataddewo bu emergency waliwo ebintu abawala bye balaba awaka n'atandika okuteekawo embeera nga talina bw'akikugamba ogenda mufuna bulala. Ne waliwo obuntu bulala omuwala olumu ayinza okujja nga si waakusula agenda okuyingira akayumba naga wait no wow ka TV twabuze inchi ziri awo nti na 5 mmeka oyina ka 22 ko neo kali wali ka buvunaanyizibwa buli kantu oyina obuntu butonotono n'engeri gye wabuteekawo. Kati obwe mululamu mbwogenda simamu kyakola bino ebyokugamba nti omuwala omugulira ekindaazi n'ecupa soda n'asanga ng'obitaddeawo oba n'omulekawo ogende ku dduuka ojje ng'okalakala ne kakeeki awo vaawo kati ate olinako kagaasi ogenda kulya ggi ate ebimu bye bumbuuze nga tannajja funa ekifaananyi. Oyinza ogamba nti oyagala kumulaga ku skills nti omanyi okufumba omulala ayinza ogamba nja kutumya ka KFC tujja kufunayo akatonotono olina kyali ogomanyi baka restaurant kakola bulungi oba obwokulya onaye gwoyinza ogamba nze ngenda fumba ngenda mukolera amagi ne kacyayi. Waliwo obuntu obwo buto ate munnange obuntu obwo butegeeza kinene.
kati weemululamu okooba ogenze ku dduuka awo abadde asabye amazzi ate ag'olina mu fridge gonna gabadde gannyogoga kafridge kaffe tewakalabye weekali kati nogamba njagala lukuwomu njagala room temperature no kangende nkufunire ku dduuka kati ogenda ku dduuka mukwano okwemakula in progress behind your back someone is kwemakula lingi oba tukitwale nti olina single room tolina nti eri kati wali ekisenge akatukitwale nti kati neeno kisenge awenjula kakateni ati oba olina ekisenge ekirala maama omuwala agenda okuwenjulayo ati kawali organized panti zo wina woziteeka bw'alingizaako mu kinabiro nga wuba ebiri omuvubuka okyali muto tonnaba kuwasa ekikunaabisa sabbuuni ayoza kyekyaki wegaganula obeeremu ne kubugeisha bu imperial bu protect mentioninze ebyo naye ayoza lwaki gwonaabisa tonnaba kuwasa gwe kambalabule muvubuka gwe bw'obanga tonnaba kuwasa naye nga tosobola nakubanga weegaganula osenvule olekeraawo okunaaba sabbuuni ayoza bw'oli wasa bijja kukulema nkiddemu bijja kukulema agenda okujja waliye oba mu kinaabiro mulimu kkoba bu air freshener webuli awo omwana obuliri abulabi naga okay nange ogenda okudda omuwala ng'atudde bwati takyusizza position bwakulaga naye ng'amaze okukola search ne wansi w'ekitanda alabyeyo ne wansi w'ekitanda buli keesi gye baakugulirako zonna zaakaddiwa tezirina zipu teziriko bupiira ne zonna ozisonseka wansi eyo omuntu ayingira ekisenge ekyo n'ayasimulirawo bw'osanga ayinamu athima enjwa nti yajjula kukuuzi buli kimu oteekeyo mbabuusa waliwo omuwala ajje wuuwo nga si waakusula n'asula ebyo byenjogedde bye bimu ku bimuleetera okusula ne bwe mmalira wano naate tukyalina ebirala ebyokwogerako kakati wano ndabyewo abalenzi abasajja bano abakulukulu abalenzi bano abakuzeekuzeemu bajja ne batwala ne bakozesa omukisa gwa experience yaabwe ogukozesa ku bawala abato kati bino byalimba mbu akatimba bwe katavuba kati akatimba kano kaba keeteeseteese yabadde ategeeza sozi muto nti sozi muto bwe tukeera enkya ng'alina gy'agenda okuzanya bouncing kaso natwa ne baga nti kati bouncing kaso tewali sozi alina engeri gy'ajja nga yeekamwana sozi muto alina engeri gy'ajja nga ali sad ebyo byonna birina ne bagamba ngeri y'abasajja kubalimba mubasaasire bannange omwana w'abandi agenda fiira wano buno bonna bujega ekyokusatu nabadde njalo kyogerako mu kitundu ekyasoose kati kigenda kukolera nnyo n'amakulu wano abaagalwa omwana ono bwe yabeera ewa taata yali strict ate okubeera strict tulabye nga the biggest percentage tuba tukyetaaga omwana bwe yava ewa taata n'agenda ewa maama embuzi ebadde esigaddeyo abamu kufu baana obunafu obwo mubulina nina obunafu bw'obutayagala kwejjako baana naddala mu kiseera kino nga ndaba bakyali bato era nalinanga obuzibu nnyo nga tebantegeera naddala famire ya Beki nga tebakimanyi nti abaana saagala bagende waabwe kyokka ate saagala bagende na wannaalongo nga ngamba abaana balina okusooka bayonke dadi ne mami kakati abaana baba naagende wa Nnaalongo nga mugamba Nnaalongo abaana bajja naye ono alina obunafu buno na buno munyambireko mu kino ono kino kyekizibu kye munyambireko mu ekyo ogezaako okunfuna era munnange surprisingly baba bava ewa Nnaalongo akola report naga nabadde wano ne ono namulabyemu kano mumuyambe mukano ono amaanyi ge gali mu kino muganyweze bwe bagenda ewa jjajja waabwe azaala maama waliwo ebintu ono afuka ku buliri twagala mumuyambe ekyo abamu kati tulabye ng'omwana bw'avudde ewa taata bw'agenze wa maama eddemene liba lingi njagala babuulira abaana asobola okubeera awaka nga sisitimu yaawo yagiyingira
n'agenda awantu nga system ndalako bw'eba ndala nga nnungi ng'eyamba kuuma weesiimye bw'eba nga yakuwa ddembe erisusse abaana bagenda okuva mu luwummula ng'embuzi bazirese gye baawummula n'olwekyo ate waliwo stage ogezaako gata kyeggambye ewa maama eddembe lyali lingi asobola oteekawo embeera nadda ssaawa 3-2 ewa taata tebyaliwo tulabye ng'ewa taata waliwo okukugira okwaliwo singa sisita ono yamala omwaka ewa maama singa yafumbira obanga ali lubuto obanga yazaala awo olabyewo ekyokuyiga kakati gwe basanga mu katale gayo no gwe basanga mu katale njagala kubaako kyembalaga ku baana ab'obulenzi abamu nga nammwe abawala bwe mukeera enkya n'ogenda mu relationship ng'olina by'oyisaawo olumu nga si nnyo nnyo kwagala musajja naye ng'olina by'ozze weewogomeko na biki eriyo bagaayi asobola okukuwasa nga ye ayagala kulaga bantu nti mufumbo gye bali ate nga tebulikeera enkya n'akugoba bamateeka kanyaga tawasa eriyo n'abantu be bateberezza nti ono gundi ayinza nga alimu engeri ayinza okuba nga alimu ogw'okulya ebisagazi n'agamba kampasa ekyo kiveewo so n'abasajja basobola okuwasa for wrong reasons basobola okuwasa nga motive yakwerowoozaako he's just being self-centered tanoonya laavu nayina ekituli kyagala okuzibikira kati gwe najja akuyingiza mu kintu okanda kwemulugunya relationship olina wogisuubira okuba tebeerawo kubanga oli yalina ekigendererwa ki kati ono gaaya ajja amugamba nti wamukwasizaako bwat lubuto kati ng'ogamba nti bino ebiseera byendimu byakuzaala ono gwenjagala okwagala oba ndedeza nga ye interest ye eri nnyo kati mu kyokuzaala tumalako osobola okutegeera ebigendererwa by'omuntu n'olaba obigwamu tobigwamu ne musigala mugenda mu maaso ogenda okakana omusajja akuzaddemu naye nga gwe siki wali oyagala ye naggusa ekikye n'asikola nga ayagala kujjuza kika baabazaala batono bano baafa kakati ye ali bwomu n'ogenda okola ogw'okuzaala okujjuza ekika kyabali nga just ekyo kyayagala kakati era newunyiza engeri gayi mubona bonna bagayi abadde bamugezaako newunyiza gayi atutte embuzi ye byewunyiza noga kale singa gundi yagitwala abaana abazadde kino nakyo tukiyige abaana bano beetaaga nnyo guidance ku bintu ebyenjawulo taata yagezaako okukuuma omwana ono nga kikola kati najja abaako ebintu ebitonotono bye yabuusa amaaso abaana basisinkana obulamu obubasoomooza nga tebabwetegekedde tebabulinaako bumanyi tebamanyi ngeri gye bagenda kubwaŋŋanga ne batandika kukozesa mitwe gyabwe so singa abazadde nti ebikolwa by'omukwano si bibi diri batuuka mu mukwano omuntu diri aligenze mu relationship eno eba ekomawa kyo kitegeeza ki do's ne don'ts zeziriwa biteekwa okuba nga biri very clear kati taata yagenda n'akuza mu baana nga abagamba nnyo kino ekyokuba nti kakasa nti omusajja akwagala n'aleeta ekyokulabirako kya maama waabwe kyali kirungi ne bagezaako kinyweza wadde eno mu maaso sisita kituuka ate ne kiba nga kimuzoganya ne omwana ateekeddwa okumanya nti kakati omulenzi bw'agamba kino aba ategeeza kino omulenzi bw'ampa kino bw'akola bw'ati kiba kigenda ku kino bwe nnyendewo omulenzi bino bye biyinza okuvaamu bambi ebimu babeera tebamanyi kati ne babakwata mu kubanga bali innocent ne babakozesa ensobi obulimba ne bujja nyambaako binnuma kale bambi neetoololeko bwetoolozi ku mulyango awo oguyingira yeekaalu yaffe entukuvu kati n'oli n'agamba nti kyekyo ogenda okakana ngeri ezibanga bene ensonyi wanseeredde simanyi nangeri gyentuuse ku kituuti naye naga ndowooza aseeredde sisita ono waliwo oba kiri mu kitundu kyakusatu nemuno kibaddemu sisita ono alina engeri alina confidence eyo gye yafuna nti asobola okwennyonnyolako asobola okwewozaako asobola okwerwanako togenda musuffocatinga na kutiisibwa kukangatiisa era omulaba nga sisita ono si yeyabadde omuntu omwangu okumanipulatinga ebyo tubiraba nga bivudde awaka so twogera ku guidance abaana bano beetaaga okulungamizibwa ebintu bijje
ng'ekintu kino akisuubira ekijja omanyi kinyaga bitono oba olina engeri gy'okuumyeko ebintu byo ekyo kye mbadde njagala okuggyayo. Sisita tulaba bw'asimbudde ebyokubeera n'abasajja asimbudde bwe bisanga tewabaddewo guidance wano abadde asimbudde tujja mulaba mu kitundu ekyokusatu ng'asimbula asazeewo okufuuka namba 2 nga takigasse. Olumu amala kituuka munonga kiwayingira wakitegeera bulungi agenda okunyonyola nga byanyonyola biraga nti kiyayingiramu teyakitegeera. Awo nawo waliwo ekyokuyiga. Tayagala muntu mweru n'awunzika ng'acompromisinze. Waliwo red flags ezibeerawo. Mbabuulira abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi bw'osalangawo n'ogamba nti kino sikirya lw'olikirya nkukakasa oteekwa okukyejjusa. Tojjaga nga miti nze nali nsubwa nengayiba ne mama nali nfaaki mukwano buli lwova ku mulamwa gwe wateekawo nti guno gwengenda okutambulirako n'ogenda kataka mukwano oteekwa okyejjusa. Kino ndooza kyenyiza n'okwagala okusembyayo kanve ku kiri ngende ku kino. Nabagamba nti abantu bemwebuuzaako mugenderere nnyo era mufube nnyo okubategeera. Mugendere nnyo abantu bemuwuliriza, mugendere nnyo abantu bemulaba. Olumu mukimanyi nti muzaddewo ayinza okukusindiikiriza mu kuzaala nga tonneetegeka. Wali okirowoozezaako? Maama n'agamba mbuuze ngenda kufa nga tondaze muzzukulu. Noga wait a minute. Kati maama y'ekizibu kye kulaba muzzukulu just that. So tafaayo ani gwe nzaddemu, tafaayo mwana kigwendeta mu nsi ngenda muteekawa. Ye maama ayagala kulaba nga muleetera muzzukulu. Eyo ensobi osobola ogikola naye nga totegedde nti omuzadde naye olumu agikukweseza mu butamanya. Mungenda ne mwagala okusolovinga ekintu ky'okuva ku lujja ne mulowooza nti ekizibu kuva ku lujja. Ekizibu si kuva ku lujja, ekizibu ani akutwala. Kakati system ngamba munnange okukula n'okukula kati gundi yazaala bye bibeerawo gundi yafumbirwa kati okyali wano paneyo abantu ogera tuogezaako wano genda n'omusajja ojja mwagala. Kye baagala okusolovinga kyekyokuba nti abantu baboogerako nti tofumbirwa ate nga batoobo bonna bafumbiddwa bakukozesa ensobi. You're getting married, you're settling in a relationship with someone for a wrong reason. It is only benefiting your family, your mother, your siblings, but you're going to face it rough in their absence. Zaala akaanako gwe zaala akaanako bannange njagala obbalabula nga nsiibula tusinkane mu kitundu ekyokusatu. Munnange mukoze ensobi ne muleeta abaana abagenda okukaaba amaziga abamu tebandizze. Nozaala ng'ogamba kanzaala buzaazi kaanako buzaala akaanako kalekere maama ogenda okole. Bannange okuzaala si bwe kutyo bwe kuli. N'abanga agateekawo ka side business ke wano obeere ng'onoga ne wano ng'onoga. Side hustle. Munnange mu by'okuzaala si bwe kiba. Zaala yakaanako oleeta wano mmwe. Bannange omuntu gw'oleeta mu nsi kisukka mu kuzaalako. Zaalako oleete maama alere gwe ogende weeyongereyo n'emirimu gyo. Bamikwano ekintu kye tuyingiramu kisukka bwe tukirowooza. Tomala gayingira relationship ngeri yabbira mupango. Lwaki? Omulyango oguyingira mugazi abagezaako okufuluma kati emyaka 5 bakyalwanagana n'engeri gye bagenda okufuluma. Asalawo nti omwezi ogujja tegunsanga wano ne gutuuka ng'alaba tekisoboka kikyazitowa. Ng'omulyango ogufuluma gufunze kyokka gwe mulyango gwe gumu gwe yayingirako ng'ayingira relationship. Mbalabula abaana ab'obuwala tomala gayingira relationship. Pray with me. Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, otuwadde ekisa okuba abalamu. Si kya bulijjo bwe tutunulira abatufuddeko abali mu kulajana n'ebiwundu magulu bagawanise bali ku oxygen. Webale ekisa ekyo ky'okyatuwadde tetukigwanira. Ne bali abali obubi bayinza obanga balungi nnyo mu mpisa na mu buli ngeri yonna nga balungi otusinga. Oba oli awo olina by'oyagala twetereeze, tuwe ekisa ekyo okwetereeza. Tuli babi tusaasire ng'otutukuza n'omusaayi gwa Yesu. Sisinkana Katonda wange omuwala oyo, sinkana omulenzi oyo asoomoozebwa mu mbeera zonna. Mujjukize nti wali omukoleddeko ebyekisa
ebizibu tugenda ntubifacing olwaleero nga byali bibaddewo n'ebino obululu bijja bibeera bipya tupakuka mu kupanikinga okwo ne twongera nakukola nsobi otuyigiriza okwesiga ng'otujjukiza ebyekisa by'otukoledde mu bulamu bw'emabega otuwa amaanyi okukulindirira n'okunywererako waliwo atawanyizibwa ne financial challenges yabibuzibu byenfuna zakwata zezisaasaana agamba nti yalina kubeeraawo nga talina keyekuŋŋaanyizaako bonna bugenda bugenzi musisinkane omuwa amagezi ku ngeri gy'ayinza okwangangamu ebyomusoomooza abalala relationship zibafuukidde ekizibu bwe baba abantu abo nga si batuufu mu bulamu bwabwe katonda affe bajjeewo oleetawo omuyaga gwonna ogujjawo abantu abo ate bwe babajjawo bwe baba bavuddewo tumanye nti otukolera bya bulungi abantu balaajana ne relationship zibanga ezivaawo ne balaajana okuzikomyawo ne baddamu ne bakaaba tukwebaza olwabo bawadde omukisa okubeera ne relationship ezireeta essuubi ezireeta essanyu bakuza obuva mu maanyi ng'obazza mu maanyi waliwo abadde balaajana okutambula obatambuza tukwebaza abakyalaajana nga bayayana okufuluma obakolera ebyekisa abayayana okubeerako n'obupoloti abayana okubeera ne famire okubeera n'abaana okubeera ne mu bizinesi bwabwe katonda ffe basisinkane mu byonna tusisinkane nga ggwe tekijja kugasa nga tuvuga emmotoka zetwagala buli kyetwagala nga tukiina naye nga tetukulina byonna bye tulina bibeera mpewo nyweza enkolagana yaffe naawe ebirala byonna lubijja okukola amakulu weegulumize mu bulamu bwaffe tubeere abaana bo beri katonda ffe leero ne bulijjo mu kristo yesu mukama ffe tusabya we all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.